Erweza okumpi ne kampuni ebumba amategula eyalweza Clays yewasangibwa amaka g'omusuubuzi Francis Matovu amanyiddwa ennyo nga Butto. Poliisi gye yakedde mu Bunyonyi n'oluseregende lw'emmotoka. Ne tukonkona ne tweyanjula ng'abapoliisi abali ku mulimu, naye omwami ono yatujeemedde okuviira ddala ssaawa 12. Nawadde awo ssaawa 6 ogw'ekiro ngamba wulira ku kikomera nesigula ne bankubiranga ku 9 ne mbala sijja kugulawo. Butto atubuulidde nti mu ttumbi abapoliisi bayagadde okuyingira ewuwe ku kifuba wabula ne balemesebwa olw'obukuumi. Embwa tesobola n'obeerani n'obeera ng'olina tanka ate yosoba giwanguzi. Ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'enkya Butto aguddewo ewuwe poliisi n'eyingira neeyaza. Abasirikale bonna nabagoba oba kye mwagala okutegeera nga mwabayitamu era mwagenze n'ennaggulu gyensula ne mumbulwa kale twekiraba nti oba mulina omupango gwammwe simuyinza kukola ki nze Katonda gwemanyi nti niwe munaakola byonna ne mukola ki tolina kyoyinza kunjjawo bwemmanga sina kyemmanyi. Okwaza amaka ge kintu kya bulijjo era tukikola mu biseera bingi. Francis Matovu Butto ne banne bagamba nti bamusibyeko olukongoolo yadde nga si munnabyabufuzi. Batya balowooza nti mbabazi bwebeera bizinesi tuyinza kukola bizinesi si byabufuzi. Tebasanzeemu naye ndowooza nga bumanyi nti Butto yali akwatagana nnyo ne General Tinyefuuza. Ndowooza ensonga zibamutawaanyiza zeekuusa n'ezo. Oyo Kayibula yagamba nti nze mukolere nze sikolera gavumenti ate siri mbega sina kyemmanyi ebyo byaba ayagala okunteekamu. Ssenkaggale wa poliisi amanyi alina emikwano mingi, amanyi abantu bangi, naye kati ye atulage kakwate ki kayina n'omukulu wa poliisi. Oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi e Kajjansi wakati mu bukuumi. Kitegeezeddwa nti eno bamugyeko essimu ye bagyekebejje. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 Butto bamututte ku poliisi y'e Katwe era nga tabandaddeewo ne bakamutema nti ayingire ekijji. Ate obitadde mu fiiringi bannange. Katonda. Ate obitadde mu fiiringi. Ensonda zitegeezezza nti poliisi waliwo abagitemezaako nti Butto aterese ebifaananyi ne t-shirt ebyeyaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi. Mikwano gya Butto batubuulidde nti okumala ebbanga abadde mukwano gwa General David Sejjusa eyeemulula n'ayolekera Bungereza. Bagamba nti ekyo tebakibuusa maaso ku nsonga ezimuviiriddeko okuyingira enkomyo. Guno si gwe mulundi ogusoose Butto okukwatibwa ku nsonga y'emu. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi.